Olubereberye essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama Katonda ze yakola. Ne gugamba omukazi nti, bw'atyo bwe yayogera Katonda nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti, tuyinza okulya ku bibala eby'emiti egy'omu lusuku. Naye Katonda yagamba nti, temulyanga ku bibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku, newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako nammwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku kibala kyagwo, n'alya n'awa nebba ne balya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amakoola g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Bwe baawulira eddoboozi lya Mukama ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'akawungeezi, omusajja ne mukazi we ne beekweka wakati mu miti egy'omu lusuku, Mukama Katonda aleme okubalaba. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli ludda wa? N'addamu nti, mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'amubuuza nti, ani yakugulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutalyangako? Omusajja n'addamu nti, omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku kibala eky'oku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti, omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino, okolimiddwa ggwe okusinga ensolo zonna ezifugibwa awaka n'ez'omu nsi. Oneegololiranga ku lubuto era onoolyanga nfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange n'ateeka obulabe wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Alikubetenta omutwe gwe, naawe olibetenta ekisinziiro kye. N'agamba omukazi nti, naayongeranga nnyo obulumi bwo mu kuzaala abaana, mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegombako kunaabanga eribalo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti, kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo, n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kuteganya n'oluggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyi ez'omu maaso g'omwoyo oliiranga emmere, okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa. Kubanga oli nfuufu ggwe, ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma omukazi we erinnya Kaawa, kubanga oyo ye nnyina w'abo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti, laba omuntu afuuse ng'omuguffe okumanyanga obulungi n'obubi, kaakano aleme okugolola omukono gw'okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amugya mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'ateeka bakerubi ebuvanjuba w'olusuku Edeni, era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo erigenda mu muti ogw'obulamu.